program Omunyo ku makya enkya leero. Amanya agange zetusima Apollo ziri 29 mwezi guno ogwa okusatu omwaka 2023 lunaku lwa kusatu tubeera ne Honorable Godfrey Chiwanda Subi tubeera ne Harold KAIJA mukubaganya ebirowoozo ku bigenda maaso mu ggwanga Uganda ku Soul TV program Omunyo ku makya. Tubakulisaayo bamaze okutuuka ku mirimu gyamwe business zammwe ez'enjawulo ate namwe abakyali mu ntambula tubaagaliza okutambula okulungi. Bingi ebigenda maaso mu byobufuzi olunaku lwaleero wabaddewo enteekateeka eza NRM caucus akabondo ka NRM okutuula naye twategezeddwa nti olutuula luno lwayongezeddwayo naye nebibadde bigenda okubaganyizibwako ebirowoozo nabibadde tebinaba kutegeerekeka bulungi ekyo nakyo kiri bwe kityo. Erudda eri President Museveni era agenda kusinkana ba LC1 bona ab'omu kibuga Kampala ku Kololo. Ebyo nabyo tubirine luzo lunaku lujja kuba lwankya. Ate erudda ku mulirwano wali e Kenya okutya kuli nti kyandiba genocide sawa yona yandiba lukawo mu ggwanga erya Kenya olw'obwegungo bw'enjawulo obwalangirirwa kulira oludda oluvuganya gavumenti Raila Odinga Omoro. Lunaku olw'enkya kisuubirwa nti wajja kubayo okwekalakaasa. Yalangirira Monday ne Thursday kujja kuba kwekalakaasa olwa ebbeeyi y'ebintu eyongera okulinnya erudda eyo n'ebyogerwa nti Dr. William Ruto President akalulu yakabba. Ku Monday twabiraba kwali kulwanagana wakati wa polisi n'abeekalakaasi ekyaviiramu na ebibinja by'abantu abatana bakutegerekeka abalumba faamu ya Uhuru Kenyatta yali president ne babba ebisolo ne batema emiti ne bamaliriza nga bajukumyeko n'omuliro. Kigambibwa nti ne factory eya gas cylinders eya Raila Odinga nayo yalumbibwa ne bagivandalizinga. Ekyongedde okulaga nti oboolyawo e Kenya awo wandibanga wajja kuvaawo ebizibu ebibanga tekikwatiddwa mu ngeri ya kisajja kikulu. Ebiva mu government bagamba nti tebasobola kugumiikiriza fujjo lya Raila Odinga nti azatabangula ebyobufuzi. Twalabye okwogera kwa oba statement ya Deputy President Gachagua ng'agamba nti essaawa etuuse efujjo lya Raila Odinga likomeekerezebwe mu nteekateeka eyo. Katubirinde ne tugenda okwogerako tugerageranye ku byobufuzi eby'e Kenya n'ebyobufuzi ebya wano. Kiki oboolyawo kye tusobola okuyigamu naye ate byonna kumpi tebifaanaganya mpozi ebyobufuzi okuba nti byawukanamu naye ebizibu by'e Kenya bye bizibu kumpi ebyaffe wano e Uganda. Harold KAIJA kababuuze tutandike program. Minisita wali ku recording statement ekyo tokibagambye. Z'amabaati. Okay. Olutwale Kenya wana babbi bali wano. Ne Uganda munyuma. Ensonga eziri wano temwagala zoogerako budduka buddusi. Njagala kutwala omukisa guno okulamusa bannaffe bwe tuli mu buwambe abatava ku programu eno. Yonna gye muli njagala okubeebaza abalina emirimu gye mukola. Njagala okubasaasira mwenna. Mweyo wiiki Uganda yanyumye. Uganda yakyaliza Tanzania, Egypt. Awaka Egypt. Simanyi Kiwanda bwakirowoozaako mu nsi eno ate ne twewuunye ekirala. Omupiira gwa Uganda oba ttiimu ya Uganda yaani? Nti n'omupiira ogulaba ku UBC. FUFA n'egaana UBC. Ne UBC ya free match wadiko tegenda kulaga mupiira. Yes, egagenda go naawe. Omanye byalegenda nti omupiira FUFA yaguguza bana ba super sport. Kakati Kiwanda lwaki mukwata sente zaffe ne muziteeka mu FUFA. FUFA bwe bangira bikasi ya Uganda. Kwa kula kompira gwa Uganda guliko bananyinigo. Kakatero kali awo kananyinigo baleka fene ekintu kyago. Kubanga wiroza ntope kubanga kati bananza abasinga babira ku free to air. Yeah, true. Moba kusema kule ne twagutunda. Kakati mugutunda ni mufuna sente. Ni ali ne mukwala na fezo omusolo nazo muzagala.
era related era ku mupiira waliwo ex international Issa Sekatawa namutwitinze ku Twitter yange kwali ne musane ku Facebook kiswaza Issa Sekatawa okubanga ali mu akola ku muzikiti ng'omusi asiimula ng'ogamba mbu oyagala kukuza mupiira n'essente ze tuwulira ze bafuna empitirivu yali badde agenda ku muzikiti nga yasasula abasiimula n'abaana abato naga nti oyagala kusambanga Issa Sekatawa naye kakati bw'olaga omwana nti omulaba oyo yakubira Uganda amagoolo omwana omugamba samba omupiira omugamba mwana gwe ebintu bino biveeko olaba gye bamalira umusikiti asimula kufuna live okubeezaawo obulamu oba tagabayo byamu kyekimusasuza kalami mbu alina akayumba ke kali saidi zebugerere eyo tekali keetaga amabaati keetaga biki nogamba nze mba ndaba omupiira guli ogw'abazungu ne ku TV batulete basambi bagusambako abanalyzinga nawo nolafa nandi eti olaba gundi olabane nawo noyagazisa omwana wo okusamba omupiira nalabako gundi ayanimani nkada nendaba n'omusipi gwasibye mu gundi negamba God forbid waliwo omunauganda eyasiikirako Uganda mu Gossage Cup ali saidi ze Masindi eyo era already omu yali eri mu kumusondera sente bamuzimbire nyumba eyari omwezi yali ex international Gossage Cup zebe abaso okugera okusama ne England team ya Uganda yagenda okusama ne England kakati abaana bamuyitako Masindi obagamba basamba omupiira naye nga go balina okulabirako ekyokulabirako so ekitera okuservingisa abantu akuba nze Uganda ekusobera mugaba president bwawummula awummule n'amajengere gonna aleme kubeera mu mbeera eswaza mugamba vice president kyekimu mugamba prime minister kyekimu aleme kubeera mu mbeera ekolaki eswaza nti oli akirabire baga nti nange empalirira kubeera bwe kityo naye naabo abantu akutte kubanga fulaga yaffe eya Uganda waliwo omusajja waffe Nyakojo yakubira Uganda ekikonde Brazil naye Nakojo omusanga bwoti logagagi Nyakojo wogaba nti yakubira Uganda abayirawo eggwanga omubiri kubanga eyo ng'ensi yonna etudde lubakuba oluyimba lw'eggwanga ne lukuba ne luwulira ne president bw'atambula olaba batamanya nti ne mu ggwanga naye abalaba ebizanyo yaga nti abaagulabye olwaleero biliyoni yonna yakoze eki nti kwezi eddakiika abantu abo ndowooza balowoozebweko baali badde batwalibwa ng'ekikulu ensonga y'omupiira KAIJA nze bannayuganda bamu bagamba nti bava ku mupiira gwa Uganda tetusobola guvaako naye ekituluma nti omupiira gwa Uganda guliko nga bw'oyogedde banyinigwo banze ngoberera omupiira ne waliwo banyinigwo n'okwesimbawo kwenyini ku president wa FUFU oba ku bukulembeze bonna waliwo abantu abaliwo nga abakkirizibwa n'abatakkirizibwa Honorable Godfrey Chwanda Suubi buuza abatuwuliriza otuwe n'obubaka mu dakiika 2 obuva mu kisoboka kamu mbalamusiza mikwano gyange ffe mwenna abatulaba ku Munnyo ku makya nze Chwanda Godfrey Suubi nja kulamusa ku mukwano gwange muto wange KAIJA ate namwe mwenna n'okubasaasirako abafiiriddwa kitalo nnyo wiiki eno ate n'abafunye ebirungi twebaza Katonda tubateeka mikono gya Katonda mu abafunye ebizibu eby'enjawulo naye tumanyi mu byonna Katonda yasalawo ate ensi eno tugirimu ekiseera ekigere kyetusinga okundooza okwagala nti generation yaffe eno gye tubadde nayo obadde nabo otya olwo abantu abagamba banange omulembe guno muzibu nnyo ng'ate ekisooka guli gwogamba ogwali omwangu tewaguliimu kaana ogenda okujja ng'ogenze nagwo tojja kugubaamu kati guno gwolimu gwe gugwo kyonna ekiriwo kyekyaffe KAIJA w'ekiseera ekyo gwoli naye ne Apollo so the best way is to see how do you obeerawo otya nabo even when nga olowooza nti they are not the best for you naye be baliwo
bali mu mulembe waliwo abalowooza nti abantu abamu mu Uganda kusingira ddala abali mu bukulembeze tebamanya nti tuli wano lwa kaseera buseera bino bijja kuvaawo bijja kuggwa abali mu bukulembeze ng'obwefudisi kwantu ali mu bukulembeze bwange ono deputy secretary general musajja wa mugundi waliwo abakulembeze abeerusi waliwo abakulembeze abamaka so wenna we tuli wherever Apollo ye mukulembeze wa pona program neera naye akimanyi time ojja kutuukira naye era newankubadde abatalokirowoozaako nti naye newankubadde okimanyi nti Apollo omanyi nti tawaffe ejja kuggwako nosobola okuŋŋa nti lekeraawo okwogera so there must be order and freedom even when you know so tobeera mu kutya nagamba manyi engeri gye time yange gye neggwako bwe nagamba Kiwanda lekeraawo akazingalo ate program bwe neggwako ajja obadde okanzijako nedda as long as ng'oli mu kifo kya bukulembeze kyonna ky'olimu take charge at that particular time but it must be built on freedom of order and freedom there must be order in that freedom gye tuba nayo kakati nsooka okuyozayoza Uganda you know people begin always at a negative note congratulations twawangudde Tanzania yes tulina obubonero bunakati mbwesubi weeriri nenze bulijjo nga bwe ngambye agoberera emipiira gya Uganda Cranes tubeera n'essuubi wano tubeera buli kaseera tubaako n'essuubi ne waliwo abatalirina tugenda okumaliriza ng'essuubi likoze era wali abatalirina kati akatono ke tutuuseeko twawangudde omupiira mbadde ndowooza KAIJA ng'omwagazi w'omupiira abagenda kusooka kuyozaayoza Uganda Cranes okuwangula that is okay naye ate by the same time kino si kirungi ekyobutalabira abantu but at the same time njagala kugamba abantu mbeera mu kintu kyonna wonna we tuli gezaako nnyo okuba nti omanya nti ekiseera kijja kutuuka ekisanga wooli toliiwo Kiwanda kijja kutuuka ekisanga you are not a minister kijja kutuuka ekisanga you are not a member of parliament kijja kutuuka ekiseera nga you are not enamba nnya of the national resistance movement naye ate tulekerawo kugamba nti bannange labe yali vice chairman tasobola wadde okutwala omwana we ku ssomero because tugenda kusonda sente tugenda kutuusaawo waliwo ennaku ezo abantu abamu bajjeeyo tulaba naye onalebo fo tulaba twakulira mu famire gundi tuli bamaanyi nnyo ne mukazi oyo n'atuweerera ne kati munaye yafa tugambire pulezidenti yali atulabiriranga naye ng'abazze wange bali myaka 48 5 abalala 6 naye kugamba kyengezaako okugamba abantu nti opportunity gy'ofunye okubaako ekintu kyonna ky'okola please make use of it tewetaaga kubba yola kiriwo amwe right example in this nakolere Karamoja amabatiga Karamoja tewali yabula nakolere Karamoja teli nte ya Karamoja yabula nembera minister wa tourism omutwe gwange ngutambuzanga guli waggulu nabali ababba amabadde obagamba no yes mbawulya mulanga gonti kozesa ekifo ekyo anti kyembagamba neba kubanga ekifo kyo abantu abamu they live beyond exactly ndozo obaka bwa honorable Kiwanda butuufu buli clear actually n'abasambi bayogeddeko ba ex international bafunako omukisa ne abamu ne bafulumako n'ebweru w'eggwanga naye akaseera ako ke babeerera yeye ebweru w'eggwanga ne baagala okulivinga outside oba beyond there kasitosusaawo olwale gwe bolowooza nti because kasito ogenda kati mu spending kasitebeera ng'erimu XXL nga wano olwaleero kanfuna wano kapula kange kekibiina ekyali kigezaako okujja mu buyinza kakati ntianyo agamba abantu nti this is what happens to our lives bwe tuti ebiseera ebisinga olwo time we tubeera obulamu bwaffe bwonna bw'obanga obulamu bweno yenyingiza ngeno yenfulumya obeera matiga kubanga as long as enyingiza eri bweti naye ng'enfulumya eri bweti it doesn't matter what woli ndaba emikwano gyange baba ne faamu ng'ali mu gavumenti olumujja mu gavumenti bwepa faamu yona nentandika okugwa okitegeeza nti abadde akozesa bye ssente za gavumenti n'aziteeka mu faamu era olumujja muti abadde minisita ogenda okulanga faamu yali ya minisita eggweddewo abakozi tayagala basasula akozesa maanyi abasibe naye tatayagala kubasasula such people ogenda kubonaabona just mwaka akatono olwaye bwe mbeera kupika waliwo abantu abamu bansanga ndi mu nnimiro
and I feel proud banzi lugala nsimba kasoma ne mumaliriza enchane nja kusoti nenjoge and I'm very proud about that ne omuntu alowooza nze bwembera bwenti sobola kuddugalako sobola kukola bati ojja kutuuka ekisolo yagala okuddugala nga ne bicha kuddugaza te honorable eyali minister yes naye abeera mu nnimiro yes nalima naddugala yenna yes nabadde kyekumbya opening my farm buli ate nabaddeyo kiro era if you check on my car kuliko emboga kuliko biki and I'm proud of that you see ekyo tekiŋŋaana nkeera yes tubalabye abasinga bava mu parliament babifunga ebyo bya minister emyaka tegiwera ebiri nga takyasobola okulinnya tax no n'okumutunulako yennyini era n'afuuka ekizibu eri gavumenti bannange laba ono yali minisita labanga bw'afaanana bannange twandikoze tutya gundi naye ekyo nakyo kyennyini nga ye yennyini yakyereetera of course waliwo abantu ababeera mu mbeera ng'emirimu egyo nga Kajja abadde ayogerako waliwo abamu whereby government comes in naye for how long are we going to bail out these people buli mulundi omwana yalimu abamukumu babogerako nga mwalina baana babanene ojjukira bane omwana kati tunundi omwana wa gundi you went to school you went to the best schools bakiwanda abali ku St Joseph Busunju St Francis Mabi chibi ne bajja bakaija ne bayitawo you went to the best schools you did whatever that you did but the problem is that you were living beyond your means nole kambanja at the end of the day kino kukwata so tetuwulira bulungi ku mbeera bwetu ate tusigala tuli mugugu tusigala tuli mugugu eri gavumenti yes and we shouldn't tolerate that as a country. Good. At your age 40 45 60 what do what is going to make you survive for the next 30 40 years nga tobye you don't need to kubba no nga benyimirano ku TV and no kulowooza nti ekifo kya government yes kyoka kyosobola kyolimu okunyuunyuuta no mosobola gwe nolowooza mu gavumenti ekulabirire omalirize actually nebe Kaija bayogeddeko which is true omuntu ateeka ettekola okuba ye speaker neeteekako benefits nti kubanga yali mu ntebe naye ng'alaga nti walivira mu ntebe ateesewo benefits kati ekyo that's misuse of office kati bw'olibeera nga si kati abalala bonna balibeeradde ba speaker so that they live that kind of life that's wrong we must condemn it tetugenda kukulabe we are not this government yona nebezeko we cannot babysit people up to when they are 100 Kaija ndowooza tujja kuwunzika bwe tutyawo wennyini Kiwanda byayogeddeko mu ddakiika 2 tugende mu kuwumulamu kubanga no tugenda kutuuka yeeyo actually amabaati gayogedako abantu badde beekalakasa olunaku ku lweggulu ku lw'ensonga z'amabaati zenye mu ggwanga Uganda so kyetwogerako kyekimu Kenya Kenya beekalakasa ne wano wennyini tugenda geraageranye mu bwetuti mu byobufuzi abanatwala bana Uganda for granted yes I think obudde bwabwe bukoze eki abantu batutte banagala kalinga Kiwanda era kyasembyeyo America mu constitution yawe mulimu etteeka ti abakulembeze temuyina kweterawo mateeka gabateeka mu mbeera ey'enjawulo ne bwabeera gundi kyabadde agezaako okukola Benjamin Netanyahu Israel abadde akyusa amateeka y'enjawulo kuba kati bwoga nti gwo omula ne benefits kiba kitegeeza tulina bakulembeze babiri gwatakola n'akola lwaki togamba n'abala abafuna pension bano bafulume ne benefits and you are paid osasudwa sente mpitirivu olabirirwa wakati waliwo abantu emmotoka tukuwa emmotoka erimu amafuta tukuwa omusirikale tukuwa ne mukyalawo waliwo n'ofisi n'abakyala bwabagundi n'okumuziika tumukola ki tumuziika n'obeera mu bulamu ng'olinga bebbi naye n'ogamba ne bwenvaako privileges z'abakulu tutekwa kutandika zitunula mu ngule bajja kufuna obuzibu privileges zitidde nti abantu babyeko report nti n'abalamuzi kati bagenda kubagulira amadikazi kati waliwo ensimbe zafulumye bagulira amadikazi privileges zitidde nazoba abantu bali mu kukola ensi kuba gundi waliwo omunanazaga nti ekikuteesa mu bukulembeze ogende okusalira amagezi ebizibu ebyo abantu bibayitamu ne but what happens oli olugenda mu kifo ye nga tumujjako pressure okuwulira ebyo ebituluma kakati bamugamba agenda solving ejjaamu yayina
lidika kyajiwulira agende akole ku bbeeyi y'amafuta ye amafuta tugamuwa esimu ziwa housing allowance kanomusanga takyalina pressure KAIJA KIZZA TV program amunye kumacha amanya agange zetu simapolo honorable Godfrey Chiwanda Subi Jova Toyombye erinnya eryo no lyanyumidde alina FM studios ye namba nya wa NRM vice chairman mpoza atene Harold KAIJA ye amyuka Ssabawandiisi w'ekibiina ekya Forum for Democratic Change FDC twogera ku bigenda maaso mu ggwanga Uganda ne bweru wa Uganda nayogedde ku nsonga ze Kenya ekigenda maaso Kenya KAIJA nalowooza nti lwaki mujja wano naye ate Kenya yatukwatako butereevu nalabako wali nti bwe beekalakaasa omulundi ogwasooka abasuubuzi b'okubusi ya booda baafiirwa zikunuukiriza mu billions izit 1.6 billion olunaku lumu lwokka bwe ruti n'ebirala bwe bityo naye kirowoozebwa nti Kenya wandibanga kichale n'amawulire ge Kenya gadde galaga nti bandibanga bagenda mwanake bwe kitayimirizibwa ekigenda maaso bandibanga bagenda mu kaseera kakati abaga kennyini ebigenda maaso n'okwekalakaasa Raila Odinga nga kulembeddemu abeekalakaasi byeraliikiriza Kenya gye tubadde tunuuliranga modern region mu democracy nti bakuze bakoze eki simanyi oba tukyali ku nsonga oba kikyali bwe kityo oba si bwe kiri era kye kibuuzo kye mbuuza Harold KAIJA mukadde kano kennyini KAIJA ebigenda maaso Kenya ekyali modu eri gye tubadde tuwaana wano nga bakafa mu kalulu okwekalakaasa kyekimu ku kintu ekiraga nti mu nsi mulimu demokrasiya really okwekalakaasa ne France beekalakaasa yes mu America beekalakaasa ne Bungereza beekalakaasa mu nsi omutali demokrasiya gye batakkiriza nti kwekalakaasa ne weekalakaasiza ki no whatever nimukuga no I am telling you si kwekalakaasa I am telling you mu nsi eziri mu demokrasiya era kwa mwetemu amanya demokrasi kiva kirina mu kubadhalinga era nkula oli ku pressure ogagenda kujja genocide byonna kubanga no byogedde obyogedde kuba obyogedde nga gundi nga yebadde preamble gyowadde nga naawe owulira ng'otya kubanga omanyi wamwe tekisoboka tekikkirizibwa kibi kyetagana papa yaba akisonyiwa naye nga mu nsi omu demokrasiya omuntu akkirizibwa okwekalakaasa ate Kenya unlike Uganda nti bavudde wala ng'okwekalakaasa bakufunamu ebirungi demokrasiya yabo okutuuka watuuse kwekalakaasa okwo zisabasabba okuva mu kina okuzzaawo ebibiina byobufuzi okugoba moyi kwekalakaasa so era bo wabwe civil society y'amaanyi agitation y'amaanyi era olaba buli omu pressure gy'atadde kwoyo omusajja isimayo ya vice president yani deputy president Rigathi Gachagua alinga nuisance really gobo omulaba wali ne mukalune ne bwomula ne omulyanga ayogera he's a rich guy my fertilizer ntuli wabera omugagga buli kimu akikoze eki ateredde kati nga n'ekikolwa kyeyagenze n'akola asindise abayaaye bagende batemetemente yabasindika yes yera nawe it is no anyway genda maaso kubanga nkola ye alowooza akyenyumiza muka kimaze ku backfiringa kati akiwulira mbu kiyakoze ate nga kibatadde ku sport embi okwekalakaasa and ekintu ekiri savage kali kwe kukwata emmundu ne mugenda mu nsiko Mwai Museveni jasinga yokwenyumirizamu nti ye mu violence wa kabi nnyo naye mu nsi nga mulimu demokrasiya okwekalakaasa kusula ne gavumenti nti abantu koye kebe ne French Revolution there were demonstrations zizajjawo afuwane tuyiga omwine ekintu kyammwe mbaremanyi nti mwenga opposition afere tuli opposition tetuli opposition mu Uganda tewali opposition opposition presupposes kitegeeza nti waliwo okuvuganya okw'obuyinza nga mugenda mu kisaawe nga ground yenkanankana nga buli omu asobola okuwangula nona gye bayita opposition nti bano bali mu government bali mu opposition enkyana bano ne bajjamukko mu mbeera nga tokkiriza abantu kussa ng'oli mu nsi olwaleero famire emu
yiri mu Uganda yokwekiriza n'okwogera n'abantu ng'ogamera opposition nawo kuba opposition kitege otuusa okukkiriza nti mu Uganda temuli opposition mulimu bantu bawambe tulina ba captives n'abala balimu NRM obasanga mwebale tulwanirira oyo abakuyita kulwanirira si kutwogerera kuba opposition kwogera agitation opposition competition ziba za ideas nekati muno mulimu ng'abaana boolaba nti batuuse okugenda basituke bakoleki bagende bekalakase balagandwe obutalima mativu ku mabaati nsonga z'amabaati tibabadde na 50 niwo olaba zijjeke oba ono sima amayinja asatu sima basima yabayitibwa atya omukazi wuno ali mu bigwo yesika n'abaana nenga kibaliko akitegeera aluza nenkireka nekiyitawo era ogenda kula omukono gwe bagenda basaako gye ababbya amabaati tubadde tukimanyi nti investigations zigenda mu maaso ababbya amabaati kumande yavuddeyo negamba nti tuliko tutuuse era n'obujulizi twakuŋŋanyiza ababbya amabaati babayitanga ba VIP abakyogerako balabe abalaga obutali mu mativu kyovola Uganda twesimba kyovola kakati kasomala okufuuka omubbi ekigambo VIP kiba kikomye kiba kikudderi wakati ekigambo honorable to honor atula bagenda mu dictionary ole kibaita honorable mpisa kyakulabirako nebo banga oli honorable bakuita whichever kibakuita bakuita ambassador oyo aba excellence bakuita ki waliwo ebyoboli ngero oli bwaba akulaba alaba omuntu atali wa bulijjo mu byayogera mu byakola mu bwalowooza ku bantu abalala bana bafete cyali naye omuntu nga tolowooza ku bantu balala oyina akwata amabaati n'agateeka ku ssomero lye oyina akwata amabaati n'agalira ku kyumba kye eky'embuzi nga naye akimanyi gabadde g'abaavu abatasobola kugula sente ezo n'abadde ne honorable Sebamala Kusajjo etwetoola Kampala ne mugamba njagala tulambule mu Kampala sente eno ogirabe ku saa 6 ogw'ekiro n'osinkana abantu abekawaka ku street nga balina n'abaana ne mugamba tunuulya bebi oyo wamwaka ng'ogwo kiri abali mu kukiteekateeka bali mu kumuteekateeka yebake gwowa ina tene mga amasanyaze tunuulira kakati abo tubazimba tubaleka bakule mu Uganda efanet oyo mugamba kubeera patriotic kizibu bajjamu emitwalo ejeji 5 ajja obulamu bwo kubanga kaija nina kyenalabye mu kwekalakasa okwe Kenya abantu ne batuuka okulumba farm ne babba misana ne basitula embuzi China kye kyanjigiriza kye kyandoozeza Honorable Godfrey Chwanda Subi nti namwe abalowooza nti muli bulungi esawe ejja abantu nga tebalina kyakukola nga balina okubalumba kakati olaba nti anti bateeka abantu mu buwambe ne mu bwavu kuba serious okusasula sente ogenda atobbe kubanga abo tebadde babbi nga bakola routinga badde balaga nti waliwo abasinde agende nti ekitugenze tukibawadde buno bwolaba obutali gabola dire bwotunya n'okola case study ekiri e Uganda kibi nnyo bwowulira abanyoro nga boogera ku mafuta ne bagamba nti abantu abatali baayo bebaganyuddwa baana abagamba mukole bwe muti mugambe nti this is 100%. Tugambe bwa 100% ge mafuta. 80 tugambe munti 75% elieno ku center. Mweje mba mujisinkana. 25% ya mu kitundu. 20% egene mu region. Yeah, true. 5% etukeda mu kitundu bakola ki? Mwegali. Noli abeko akatona ako kamutukeko. Nebuli lwolowooza nti walonda ku lumuntu ali mu lukigonoza lwali lwa Nimudi. Gune ngamba honorable mukwano gwange mukyala Lumumba. Nangamba KAIJA committing FDC ku peace. Nemuganze mmanyi bayite emirembe tebajogera bogeze mukamwa. Emirembe gibaawo. Nemuge kijja okuleeta emirembe mu ggwanga. Kwanga kireta violence. Bwe butali bwenkanya mu ngabana ya keke. Ekijja okuleeta emirembe
nti Kiwanda bwagamba ayagala essimu ennungi manya nti buli omu gy'ayagala. Kiwanda bwagamba ayagala essuuti ennungi manya buli omu agyagala. Kiwanda bwagamba oyagala emmotoka ennungi manya buli gw'olaba n'ali ku bigere gy'ayagala. Bw'ogamba oyagala ennyumba ennungi, bw'ogamba naawe oyagala obeereko ne faamu, bw'ogamba oyagala buli byo singa abantu bakyeteeka mu bwongo, buli kyowulira kyoyagala ekitutwala mu bukulembeze kankibuulire wano nga maliriza. Ekitwala mu bukulembeze, ekitwala mu bukulembeze, one, buntu. Ekyoku line emu is very important. Kibayita bulungi bwansi. Nationalism. Not national, obulungi bwansi nti community ffe tugendayo abalina amagezi ne plan tukole tulevolinge ground nga bwogenda mu ffumbiro mbugenda ofumbe emmere ogirete mu ddiiro buli omu akole ki buli omu alye. Naye what is happening here nti abagenze mu ffumbiro bali mu kulya tuulya bulizi kawoowo ne bavaayo nga bakuse emmere yasiridde. Honorable Godfrey Chwanda Subi, owulidde ebigambo bya Honorable KAIJA. Ekiri e Kenya ekituusiza abantu okwekalakaasa kiriko enjawulo n'ekiri mu maaso ekigenda mu maaso wano mu Uganda. Kati ekisooka Harold alina okwanjula wakati wa riot ne demonstration. What's happening in Kenya today are not demonstrations, are riots. Yes, those are riots. Yes. Constitution ya Uganda ne ya Kenya chekkiriza it's a demonstration. Nga bw'okiraba ojja kisanga ntanyo kiraba bugende London KAIJA kimanyi several times to London nosa ku Uganda House abantu bawanise ebipande byabwe and police bawani kubone and you never see that person nga akutte ku nnyanya y'omuntu. You never see that person nga akutte ku lugoye lw'omuntu. Those are different. Kati KAIJA yagezaako okugamba agamba nti demonstration kati tulina okwawula. A demonstration, if you got your dictionary now, a demonstration is different from a riot. A protest. And protests and riots are different from demonstrations. A demonstration is anokuba ku TV koka nenje bwenti nendaga my message nga sifunye mu kisolo sobola kujja ku wano kusort ne tuine ebitunyigiriza ne tugenda wali ku Fufa House ne tulaga nti omupiira gube gwaffe nga banna Uganda. I understand. Ebiseera ebimu olw'okuba n'abasirikale baffe tebabyawula. Kati nabo osanga abantu nga bali ku demonstration ne balowooza nti bali ku riot. Naye tebabyawula. Yes. Oba babeera ne orders. Nati ne order yagifunye ku musirikale. Ne order gyayogera ne order kakati nosanga nga kati okwawula riot okwawula protest ku riot ne ku demonstration it's different. Gambo sanga kata wafaawo obuzibu because the demonstration is ku muntu kujjayo gundi because for example singa abantu bayimiridde Kampala Road obutali bumativu ne bagamba tukoya ababbi b'amabaati omuntu gundi yabbya amabaati bagenda okulanga ekyo bannayuganda bagenda okulanga ekyo tekimala ne bwe bakikola ate bakikola problem abakikola ababaze ku street ebiseera ebimu baba balina good intention to demonstrate naye wabeerawo abali emabega waakyo n'abaagala okusinziiramu ekyo tokola ebyabwe. KAIJA ayinza okuba nga yekyazze okwogerako babbi bambataga please we cannot sit in the same parliament n'omubbi w'amabaati nga kyazze okwogerako biki naye ejjukira nti ate wayinza okuba emabega wa Kiwanda ali emabega wa KAIJA nga ne KAIJA tamanyi nga manyi KAIJA waateekerawo akavuyo konna waliwo edduuka eryamulemedde okumenya mu kadakiika kano naye afunye opportunity atuuke ku kiri. By the same time olw'okuba nti kakati kye tulina okumanya nti gwe KAIJA yazze okukola message ye muleke akole message then stop the other one ayina intention enkyamu okwonoona ekigendererwa kya KAIJA kyeyagadde okukola. Kati olw'okuba nti wakati awo kati poliisi oluusi baba tubayita bannalwoyo mubeera mukyaki nga go time emu omuntu atuuka n'alowooza nti ye mutuukirivu nnyo to the point because demonstrations are great omuntu ayagala okugyayo message. Number 2 kyendaba e Kenya it's just selfishness. Kweyagaliza one yagaliza Laila ne Uhuru
Ekisooka Raila ne Uhuru bombi because those are the same as of now. Eyali president nakulira oluvuganya because they are both now in the opposition. The opposition gye bali problem bagikozesezza bubi. Ekisooka intention is Raila from the word go. Talowooza nkonta asobola okubeera ebweru wa government. And that's a big problem in Africa. Abantu balina okukula. Later taina kulowooza nti alina okubeera mu opposition ya Kenya for all years. Wali abaana abato. Avuganyiza emirundi 5. Leave the stage. President. Leave the stage. Let the young people come and take over. Since 1997. Yes, oyagala katali myaka nga 78 okyali mugundi eno because at the end of the day ne bwona okola ekyo Katonda teyakikiriza kite tukola ekirala. Kola ekyali ojja kikola bulungi successfully. Tubeera tetukoze ensobi honorable tunulira bonenya Raila notatunula nsonga zayogerako ensonga zayogerako kankubuulire high cost of living. Let me tell you, high cost of living, you don't expect it to olowooza Ruto sincerely Apollo tolowooza nti Ruto nga gwe Uhuru Kenyatta you've been obadde ku ntebe for 10 years. Nolowooza nti Ruto in 6 months will have fixed all the problems. There is no way. It's short time. Okiraba kati lwaki olwaleero olaba nga gundi ali mabega wa Raila former president Uhuru olw'ensonga nti Uhuru kino yakimanya. Uhuru bwakimanya kuba yamanya okwo selfishness ya musajja mukulu Raila amuyita bakola handshake. Kati handshake Uruto kwe yatandikira agivumirira alaga nti handshake eno yaleetera ebizibu era exactly kakati Uhuru ayagala omulaga nti without a handshake nange nandibadde sobola kusurvivinga myaka giri. Kati Uhuru ayagala kulaga nti kyewali ovumirira nawe leero kyeweetaaga. N'abasajja bonga bagagga Raila yenyini nga yes kakati chovola babanga tali ku nsonga ziruma abantu ababulijjo teyandi kitadde n'akireka kankubuulire nakyayagala ekipya era kuba politics we Uganda yes ekiwanda banne baali nabo nti abantu baliyo ku lwabwe nti akasiko kasofu na kyofuna ne botamba nokola kyakati Uganda nge kiwanda yalinga alaba nti Raila no Apollo yalinga kye kyalaba okukola Opola nze bugagga bw'omuntu ng'omuntu yes Apollo yakyo Apollo yagamba nti olw'okuba mugagga kati eyo assassin ya KAIJA eriwo teriwa kuba gwatunulidde sente gwotunulidde economic empowerment bichi they look beyond that. In politics we don't look about money yokayo kanto omuntu ayaga yes omuntu alone ekintu kya muntu ayinza okulowooza nti okinyinza okuba nesente but who I am mugwanga agala power and authority yes ayinza n'okwejjukiriza nga na bino byayogerako okay muyinza okuba mu factors zayogerako nga ntuufu but factors ezo ne bwe ziba nga ntuufu is it the best way to solve them? Njagala manye nefa banabyabufuzi okumanya okozesa popularity yaffe. Bwe mbeera nga ndi KAIJA nga nze meya wa Njeru Town Council, nze meya wa Kampala, nze popularity yange eyo gye nnina like my brother Elias Lukwago nga nya popularity ng'omu Lord Mayor gy'alina e Kampala ekoze eki. Let me tell you, olwali omu Lord Elias naga nti banange ekibuga kyaffe kyonna kirina kuba clean. Tusituke buli muntu yenna I want to find you with a dustbin. Let me tell you buli muntu ajja kukikola because he's a popular man mu kibuga. Naye popularity yaffe nga bannabyabufuzi tulowooza gikozesa mu riot, tulowooza gikozesa mu demonstrations, tulowooza gikozesa mu gundi ezifaanana bwezito. However gundi eno gye tulina ne bw'ogamba bugambi olwaleero waliwo abantu basogamba kati kangambe omulodi n'agamba nti enkya omwezi ogujja ffenna tulina okuba nga Kampala ina is green buli muntu funa omuti ogenda gusimba omuti ogwo ne bona ogutuuma Lukwago. Let me tell you, after 10 years you are going to be remembered for that. Niye problem gye tulina twagala tukozese popularity yaffe only when kuriotinga kukola kino. I don't need if like in my constituency I'm in opposition. Yes, I'm not necessarily supporting the member of parliament who is there, but I'm not supposed to fight him. I do what I'm supposed to do. Ebya Kenya kyemugamba nti yes tulina bekiwigirako. One, Kenya kyetulina okumanya kiri kimu, how do we handle problems zino? Kubanga ekisooka Kenya yina ate okuyigira wano
bino bayitamu olwayo twabiyita tubibaddemu bino bayitamu olwaleero riots demonstrations njagala nkubulira nti Kenya atule aheri bino baliko olwaleero betubaddemu olwayo KAIJA kimanyi bulungi nti bwetwawangula akalulu ka 2016 ne batandikira kantandikira ku kano kokakakajako kubaddeko tubalemese tajja kulayira tajja bena babyogedde neda ne mutukola mutya andi kati balina okuyiga kye twabakola kye balina obbakola kati gambye wano kati Kenya ina government no opposition Kenya twakimanaginga tutya wano okyaba oluganda twakimanaginga tutya wano wale minister yakyogedde ekyo bwe batwe bagimanaginga yes nga bwe tukimanaginga wano kyovola banti yengere entuufu that's the best way Kenya nayo kyebekola bwoba tokikoze you are just massaging the problem it's going to escalate olwaleero waliwo bannabefuza bategera with time njagala nkole fene ebintu yaffe betubeeramu biringa omuntu alina obusungu KAIJA olayinza okugwanga agenda okukola ekintu ng'akalulu kaakaggwa n'alabedda nti KAIJA bantu bali tebamuwangudde president wabantu bali tebamuwangudde nga KAIJA oba otamukakkanya kumuteeka mu mbeera emukakkanya to come back in his right senses mukataki kaakayinza okukola kyonna kyalina okukola so kyolina okukola is to get hold of KAIJA noga please KAIJA kakkana kati with time nagamba okay kanonde ne government yo leader of opposition abeerenga obukulembeze bwe Kenya bali mu muzanyo abo first of all obuzanyo batandise okukola bukyamu olaba n'obuzanyo bakoze kati nga KAIJA abadde agamba vice president alagidde nabo mugende mu yes wano waliwo petrol station zogerwako simanyi babituufu babisibituufu eza Dr. KIZZA BESIGYE nga ziri mu kibuga babyogeranga zinda okuba si ntuufu oba ntuufu naye tewali yakwata ku petro ya Dr. KIZZA BESIGYE olwaleero bano bebatandikire kati balina kuyigira eno neda kyebakola neda kambwe kyebakola era nze n'amafuta wenganywa ewa Dr. KIZZA BESIGYE bagenda ne bagamba Total emujjeko dealership sebo yatuuka okweyaga mpaka wedikota yabweki Paris nete bajocha nedda kyegamba eya Uhuru bajocheza wano kyemwakola mwagaba mujjeko ki dealership wama kye batira petrol station ya Dr. BESIGYE eriranye ki Nsambya hospital tomanya kyeyinza kukola bano kye batya KAIJA ne bali badwaliro kati banakenya we batuuse ne bali badwaliro basobola okulyota wefo nti bo banakenya demonstrations zikola ki zikirizibwa wano zikoma mu constitution impandike tezikirizibwa demonstration ekirizibwa ye mwayi Museveni ayina n'obusobozi obulwanyisa corruption okutambula nga naye yekalakasa lwaki olwa corruption mu government ye demonstration nyina akalabako wano egundi bambaye twekalakasa obubbi obuli mu government buki bwiti gye nalabako naye ola abaana baze ndi bannanga abaama baati maama fata wuyo zona zaga ebintu byetwetabamu byonna batukubanga jeke buli gundi yonna buli nkofu gyolaba gye nyina ku mubiri yagezaho gandi ne bane nga mutufuze bubi nga mutuyisiza bubi nga mutubbye nga mutusosodde nga mutunyunyunse naye nti nze kyeŋŋamba nti tudda wakati forward serious Uganda Africa nga twagala ogenda mu maaso kwe kukkiriza mbu n'ebirowoozo by'omuntu obulala bimataringa kwe kukkiriza mbu eggwanga teriri manyago kwe kukkiriza nti naawe osobola okutuulako ebbali n'owummula n'abalala ne bakulembera naye bunaalowooza nti okubeera obulungi kulina kuba nga ffe tukulabirira Africa tegenda kuggwako matongo kyovula bulola project zibakola n'abateekateeka gana amasimu teri aprogramu masimu nga programming Africa bagol program yaffe tugatwako buli technology enagolaba buli aplanning atunda bitabo akola ki talowooza ku Africa ffe tulinga others tulina okwerwanako okwenda kuno sheso ndi banna Uganda bwe mba mwagala ebirungi mulina okusituka okussa ku bakama ba Kiwanda ono pressure okubawa eggwanga lyammwe ettuufu tweyanzeke onande biddakiika tewera tuve kumpewo KAIJA yagede ku nsonga enkulu ennyo
ya local content tutambulire wano we tuli yogere ku kyamafuta simanyi ntwene tulikyogerako olulala ya revenue sharing equity n'okugabana but of course nga twogerako ekyo KAIJA kyalina okumanya ekyala nti regions nyingi zibadde kwa oil si ekisoso okutubeeza abadde ayogera ku federal bwempulite nanti oil si asoso okutubeezaawo nga Uganda. This country like Buganda has supported the whole of Uganda with coffee. But we don't have a particular fee. It is the sentence again in Buganda lwokuba nti Buganda gye balime mwani. So kakati tulina okumanya nti bwetuba nga tusobodde okumimira okumwanyi for the last 60 years oil wajja bwati naye tusobole okumimirako nga Uganda wasigale nga tewali kantu kati njagala kubeebaza tulina okukola nga tukyasobola okukola tusobole okweyimirizawo even the time wetubeera nga tuli banafu bw'oba olinaku kyosobola okukola kikole n'omutima gwo gwonna kikole ng'agenda okuvaawo enkya ate kikole ng'okikola n'obwesimbu ekigambo kya considerate being considerate is very important na KAIJA abadde akikonyeeko wadde nga tuli mu bukulembeze but being considerate lowooza ne ku banno it begins with you, it begins from home osimbula emmotoka n'okuwa abantu amazzi naye naawe oba okuba amazzi balina gye balaga be considerate olaba mu kifo ky'abakulembeze naye engeri gy'okikozesaako ate olina abalala b'onyigiriza one day si baanawo bonna si bakadde bonna tebajja kuba mu kintu ekyo kyekimu so whatever that we do tukikole nga tulowooza ne ku muntu toyanze go tulaba ku Soul TV program omunyo kumacha bweto bwetambudde Honorable Godfrey Chwanda Subi Honorable Harold KAIJA katudemu tusinkane week ejja olunaku lujja kuba lwa kusatu tubagaliza olunaku olulungi ere bulungi